nze kati ngenda kwagalayo mu mulundi ogusemba era bino webigana siriddamu kwagala kwe gusemba baby nze siriddamu kwagala webigana siriddamu kwagala yonze banta speaking vocals the little boy. I am the ambassador of Soga Tourism and the Health. Soko tuwe akolu soga. Tuli basajja bacha bazimba. Ndi proud okuba omusogera ndogera ndi bwemba ndi mu Kampala. Nze buli wentuuka bambuuza kubanga ziwametobo na bwentambula. Buli bw'oba oyenda kulambula tuuka muyinda olijja nomera. Obutondo obuyiwanga obunensimuka eyo mwigasira yaya. Ate munaipo busoga bulaire tulini bamba chabazinga ebirungi bingi kwewe ifeero kugeza mu lutindo lwewanga bulaire job when I come to you don't reject nze bwenkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate nsaba mpeka a chance I take you home I'm sure you no go regret nze bwobona sizene mikono mpite Munkuuka muwe Okuyimba kamuyimirire soboka bambi abakategera tibikofe nasiwe kiri loving you is my full-time job when I come to you don't reject nze bwenkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate nsaba mpeka a chance I take you home I'm sure you no go regret nze wobona sizene mikono mpite mikolo tukole nkanfube ntone birabo nkuwe nkusabye ontunulemu mbuja stika tikitiki nkusabye ontunulemu yazase tweyanza aha sikyalina lugendo kati ninga mbuyaga sikyalina bigambo kati ninga matuga zeno omukwano guntamye ninga zoliga ibanange nakula bubi nakula nina muketibula n'okulumya nze kwanne mamanyi nnyo okwagala kyokono gwenjagala nkutudde nze biyungo nfa mama nze tone omukwano gunuma sirina mukene gwemboncogola kubali abegumya balingizaako mbutuli lwaki tulete walina batanzi naye kivubuka kwe wesabo Munkuuka kunaba mudido Munkuuka tuli bakumugomyo Munkuuka naye yali mbyuma eyo simanyi obaani ebanzina ngengendo mutanda yebamungamba tasasula mawanga wakisa kabaka wange bamungamba kabaka wange bamungamba omutanda yebamungamba twebweko Munkuuka naki ya akapya wakaita nakikudde ekisajja kyo nakikudde sabula nakikudde nze newaleti nakitutte kyasoose kunkwatirira naawe nga bw'okimanyi kyakulanga ekizika amazima kiddamu Munkuuka naki akikozile mukama akikozile boto akikozile rugabaha chamanywagoha bote bya mukama n'endimi nezara kabantekereza omutima gwange tugwibwa okazarwa nkaha iwe okaruga nkaha kama akubika ebinyanyako kakoje mataboka kama akubika ebinyanyako olikibona omudora okanyakira omutima olumwana w'abahumba olubata n'oyoroba olumurungi mali under your spell for this I don't regret akikozira mukama. Oh wow. So walikona kalala. You people don't forget to subscribe on my YouTube channel, Irene Hinda Official. Wimba nobona jebuli. Walikona kana kalala. Bakaita omuhijo. Omuhijo. Hanisaruza kalamu omuyaga gukitambire. Ayasongoira omutima gwange kutora nkugwireho kukwate nkakahuli kukwate nkacyatuka
Baby, come close to me, forever hold on to. Hey, yeah, I'm with a Mohizo. Hey, yeah, I'm with a Thank you so much. Thank you. Tina simanyo jukira ekisajja kye twalina ky'ekiboga kyampisa gye Masaka bwekimpeemu olucupa olulala nga kyamutwala Masaka tuweemu akapeera k'abamuŋŋamba tuwulire abamuŋŋamba ono ye bamuŋŋamba obumuddamu bamuŋŋamba mugaga ye bamuŋŋamba asosola amawanga wakiange bamuŋŋamba abaka wange bamuŋŋamba abaka wange bamuŋŋamba omwana ye bamuŋŋamba asosola amawanga wakisasha mazimani yali amanyi nange erinnyako mu lubiriro baffe asatu mu lumunaki nalo toyanziza nnyo toyanzege bamuyita Betina Fasi Nasanga obadde oyagala aliwo omulala kazi emabega biswanka DJ Katini naye sogo naye dama mulano nasikulaba kugumiikiriza gwe kale gwani amanya gange bampita Silicon Avocos Uganda. Yogerako nnyo. Silicon Avocos Uganda. Silicon. Yes sir. So nze akange nali sinnabakata akange nali nkalikale kulanda kwogera lusoga abaana abewaife mungo awo otandise muliwo tuliwo nze akange nali nkalikale kula ayenze byange ngabirawo nga bw'okitegeera nze basoga banange mbeeta Munkuuka ng'asatu na lulala mwide ndi kujja kubaayo tusanukire walala Nze Silicon Avocos Uganda nja kwebaza abantu bange bano mwebala okunnenda mwanondayo eya olowooza menze ninzani aja okwemba kwa 3 n'olulala Desemba mwebale kunonda Abitex ni mwino so banange basoga banange gena kudomweza 3 n'olulala mwide tubeyo amaina kusigere Silicon Avocos waliwo akayimba akawayimbidde kyabazinga yes sir katujirire mwa tulabe nankani kayimba bakaita congratulations baba kyabazinga waife ninze mutawani wa Silicon Avocos owena mutumba bakubeta sime bulaji bwandite kusima amazima jatubaireke tugwanize mpasa kibuyaga aswire baba unawebale kufuna mama ise ife kyabazinga uwebale kutulaga mama mumukubire omugalo ise bantu naile bantu so then waliwo n'akayimba akalala ka trending ennyo bakeeta nkwesize mbula kukuwenga omukwano gwo gundi mu kawumpo onsula ku mutwe otibwa nviiri elo bantu bange ninze Silicon abakolinga ngeramba kubira isimu lino kendi bamisinga kubandye nonsula kutibuche omukwano gwe gundi bukika gwe jiba mirembe nasibula mama amaziga gendira nigenkumba obutabali mbanja kupa pressure eno ntata kwebirowoozo kubampulira kenkalirirwa ikiriza yambo ntasenkala matawo onfunirangayo kwa kaseera zenawategera kendiyo era nsaba kifo mu mutima gw'omunda igulawo ningire so banange nga nakakemba kaifa breaking through benda ino mwebale kunenda kale hello mukwano ninze Silicon abakolinga ngeramba kubire isimu lino kendi bamisinga kubandye nonsula kutibuche omukwano gwe gundi bukika gwe kiba mirembe nasibula mama songa ninzere yakwembera akemba kyawaira kyabazinga congratulations baba kyabazinga waife ninze mutawani wa Silicon Avocos owena mutumba
Elo mukwano ninza silikonya bakolinga Ngeramba kubire isimu linuke ndiba misinga Kubandye nonsula kuti uche omukwano